Well, mbaka waffe ekitiibwa nabwo Muhammad Segirinya bakulombe wakawempe no nga bwe mwalaba yali yeekalakaasa mu ddembe yeekalakaasa ku lw'abannaffe Magiki n'abalala bangi gagamba nedda abantu bano bakwatidde bwereere tubate nga bwe tuze tukyogerako era mu kwekalakaasa kuno bamukwata poliisi n'amagye bamuyisa bubi bwali mu kaduukulu eyo gye yasula kubanga abantu bano munnange oluusi beeyisanga abantu musolo bakwata ne bakuba bamegga ne baluma so bamukubakuba bamuyisa bubi yagenda ekitalya ng'olwedde alumizibwa ate munnange embeera eziri ekitalya eddagala eriri ekitalya panado yekka so kakati woba olwadde bakubye naki weetaaga obujjanjabi oluusi n'okulongoosa panado aba talina kyamaanyi kyekola so mubaka waffe ono embeera neeyongera okwomunika kubanga ekitalya teri bujjanjabi obutegeerekeka so weyaviira ekitalya ng'embeera yesi bulungi ng'ava amasira mu matu olubuto nga lumuluma n'ebirala kosi n'emmere eri ekitalya naye tetegeerekeka so bingi yageza okufuna obujjanjabi wano naye ne bamurefaringa Nairobi okufuna obujjanjabi obukikulu ate kyannaku nti munnange Nairobi kati yafuuka refaro ya Uganda kubanga wano tulina ebyokukozesa okujjanjaba abantu bitegeerekeka ate nga mwatu abasawo bakulu tubalina kubanga buli agende Nairobi ne Lord Mayor ow'ekitiibwa yakava Nairobi naye abasawo bali bamukolako nga bannayuganda baava wano ne bagenda eri kubanga eri akasente kategeerekeka k'abasawo ate n'ebyokukozesa birinanga abasawo so kyenyamiza nti abantu baffe balina genda Nairobi so anyway ali mukufuna bujjanjabi era tumusabira asobole okukuba ku matu akomewo aweereze abantu bakawepeno ali mu mbeera kikati nga bwe nkugambye embeera ye tinnatereera bulungi zisiri musawo naye bwe tuwayamuko naye ne ttiimu gyali nayo n'abali bigenda mu maaso kosi n'abali eri tannatereera bulungi naye tulina essuubi ng'ajja kutereera wali eyo ababadde baagala batandise okumubika bane mubaka tumusabire abasindike tuwa tuzisindike abasaba mu ngeri ez'enjawulo tumusabire asobole okuba ku matu awone akomewo aweereza abantu bakawepera bangi balekako obamalabanga akoze akatambi n'akaaba amaziga mangi ne beebuuza omuntu omulwadde nnyo amaanyi agajjewo agamukabya amaziga 1 hour tebalikuakaaba amaziga kati naye njakubuuza omuntu ategeera obuuza oti ekibuuzo ng'ekyo nti ate omuntu omulwadde yakaaba kati omulamu yalina okukaaba kinnaggwayo kikutte bubi bale yakubuuza nti mwagezaako okumubuuza ku ki ekyali kimukaabya bulumi ofisi mugiretwale mundengera obulamu omuntu munnaye bw'abanga mulwadde abeera n'obulumi ogenda mu malwaliro owulira ebiwoobe onakaaba ki bali bubi bwe bityo so bulumi nawe bukaabya naye nga bwe tugambye katumusabire munnaffe asobole okuwona akomewo aweereza abantu bannakawempe wali ebibuuzo ebirala nsabayo mpaka waffe owe Kampala ayinza kutabira Agabudde Abasiraamu Ffena tuuse dda honorable baneetegekera nga ffe wedde abantu bakutegedde dda honorable Assalamu alaikum abaganda baffe bonna abali mu kisiibo tutandise ffenna ssebo posita kavaayo bulungi as Ugandans, kansoke tugulayirewo nga bagaba ebintu mpiteokko bijira bwe biti
Basebo ne bannyaba batuwuliriza kino kye kiriwo ssaawa zino bali kugaba bintu Honorable Mulyanyama. Kansabe bakono gyaffe mwena mutuule muleke boxes zino nga ziri clear. Stay clear apart from the people organized with. Ngocheko betwategese nabo abasigadde mutuule wansi. Banaye mbadde nsaba otuuka osharinge ofollowinge. Ngocheko abatestezi abasigadde mutuule wansi. Followinga tugende mu maaso. Tuveewo wano tusobole okufuna engeri gye tugabamu ebintu bino. Tugenda kutandika na famire z'abantu baffe abaafudde abaafa. Waliwo abalwanyi baffe be batasomye naye nabo tugenda kubafaako. Ne bwe kiba kyetaagisa ne box mugikwate babiri mugende muyiye we mugabana naye nga buli omu akoze eki tumufuddeko. Naye nga tugenda kusooka na famire ez'abaafa tusoose ne famire president amaze omukwasa maama sembera wano abantu bakitegeere nti otutta ebintu byo. Muhammad Sebandeke yomuku be batomera enaggalama emmotoka za polisi be batomera abaana baffe oyo maama waffe akimye ebintu bya famire ya Rita naye bangambye waali wangi mbadde nsaba oba wakatuuka osharinge tulabe bulungi Nuupu omulimu gwekola ogw'amaanyi Nuupu ekola omulimu ogw'amaanyi towards their comrades. But we are still few. Banange Nuupu ekola ekyamakulu mu kisiibo. Tulaba ba General Nusfa, tulaba Honorable Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe waali deputy bagambye waliwo akime ebintu bya famire ya Zigwine aliwa mukyala wa Zigwine waali nnyo ne bebi waffe tujja kiyitamu aliwo Chairman Mulyanyama alazeewa. Honorable Yuli. Okay. Baba Chairman Mulyanyama agenze tujja kukyekolerako wano wagabe ebintu Cheya Mulyanyama ow'Emakindye waffe yagaba ebintu. Shakira Chairman azze. Yayambala ebyengatu. Maama jangu bakwase lete box eyo. Cheya Mulyanyama owaffe. Genda Meya Mulyanyama yabakwasa. Zigwine ono mukyala wa Zigwine wenansana emitwalo ebiri basi Meya muwadde ne transport anaamutuuseeka ono atwala ebya Rita baza bikwata saagala nfulumya bintu mabega wange anja kublockinga gwagamba nsirikeko nja kublockinga I'm not here siegwe ampa data tukola ebintu bingi ate oli amanyirawo just block you please oba toyagala following andala simple but I will just block you ndi mu kisiibo Meya abantu bano abamu abakwatidde ku transport olw'embeera muganda nga akaabye Allah akugumye ya Rabbi muganda wa Saamu Mukama akusaasira akugumye ffenna embeera gye tukyayitamu tubagumya bannange. Waliwo ali wano yazze ku lw'abafudde abaafa waliwo omulala yazze mulongo kato mwebale wamma kwekuumirako abakyekuumirako katugenda kuzaako abali injured amma abo nga muganda waffe mwebale Meya Mulyanyama akyagabira abantu abamu ku baafiirwa abaabwe mu struggle eno. Ashraf Kasirye mumujjukira embeera ye twamuyise nga tasobola kujja wano kati kasakatuyite akimye ebyamunya Ashrafu waffe owa ghetto Jona ogenda kutwala ebyamunya ebya Ashraf Kasirye Monya ali mu ddwaliro Kasokoso ono ogenda bitwalayo ku famire yaabwe Madina. Okay.
Honorable Mulyanyama yakola munnamawulire waffe ono yalikutte naye presenta munnaffe oyo naye presenta munnaffe owa Ghetto TV yabitutte ajjukira omwogezi waffe olunaku olwaleero omukyala bamuyita omukyala bamuyita Aisha Kabanda oyo ye deputy general secretary babiri box Ffena tuggweyo list eriwa tujja kuva eri gye bitandikira babiri box ATM where is the list ATM where is the list leta wano list jangu wano yogera nda wano bali yogera bala tujja kwasoma oluvanya soma ATM babiri Namboza Shakira ne Nabukalu Shamira mugende mukwate box wali Ninako sister wa Franka wali mujukira Franka gobatira ebusega sister wa Frank Vivian soko joko ate Vivian bangambye wali sister wa Frank babigi bampa bawandika list kyokka ffe tukola emirimu minene genda bikwate ebintu bya Frank genda tujja kulina mukyala we bangambye naye wali Tracy naye sibalaba bikwasa oyo bya Frank kwanja genda kubube Masaka naye tugenda kuyiiya bwobibuuza kale babiri betusoose okusomani Namboza Shakira ne Nabukalu Shamim mwebale kutambula ne president waffe mu kalulu abaddako Namubiru Fatuma ne Nantongo Farida babiri mwebale kutambula ne president waffe akikozeza mukwano kino katono ne mukasime Nakanwaji Sharifa ne Nabatanzi Shiba mwebale nnyo mwebale kusiiba Nakanywaji Sharifa ne Shiba Okay, Nabunya Sumaya nani? Nabunya Sumaya ne Rahma Juma. Nabunya Sumaya ne Rahma Juma. Uyaja. Mashallah. Ani omulala dako? Bidi kumoyo Rehma ne Nagai Hajara. Bidi kumoyo Rehma ne Nagai Hajara. Abasebale banyabo mukimanye nti bino ebintu abamu ababadde balina obuvune balina injuries bannaffe mu struggle n'abafiirwa kati ne ba foot soldier abasiraamu bali kuweebwa nena mwanya Jamila taliwo kale bana Jamila wali Safina n'agabana n'omulala genda Niwalana Ashraf Machete Yasin Niwalana Ashraf ne Machete basoja mwebale kama afe Yasima ne Uganda yonna nsimbu walai banange tugenda kale abalala Namacha Madina Namgalu Mariam abebigabira abalala abasadase dasoma abaddako iye mano no bigi bamba ya leto obuzibu so tera tusumuna tetulina uyo mwola yefude nzende muntu mula baba saba gojo okusembayo soma
Soma baddako. Antawanya njamu itira security bana. Ana nabasabye mweyongereko eri. Osomya nini nakabo bani? Okay. Chef Adam. Ne Kavuma Jamshid. Kavuma Jamshid ne Chef Adam. Bwe mbayitako be banaamanya. Gwe Kavuma, soma abaddako. Abo tebaliiwo. Nabakoza nani? Nabakoza Shamimu ne Musawo Hadija. Nabakoza Shamimu ne Musawo Hadija. Shamimu aliwa. Soma addako agende ne Shamimu. Soma addako. Hadija wali. Sabula jangu okwate, leta kwatireko. Sokoleke Musawo kafeerewo. Mashallah. Kale soma abaddako. Shabro wa mukisa nani? Shabro wa mukisa ne Nabisubi Tahia. Mwebale kubeerako mu kyeyalinge. President w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu agezezzaako okulaba nga abaako ku bantu be. Mulumba Yasin Lwanyaga Jamiru. Bambi osobola okusheyalinga si mu mutima mubi. Mulumba Yasin tebawulira kyusa Musaid Zen. Mulumba Mulumba Yasin ne Lwanyaga Jamiru. Wayongere nabo sibalaba. Soma baddako. Ziwa Hussein ne Seru Nkumaidi. Ziwa Hussein ne Seru Nkumaidi. Nabo tebaliiwo. Seru Nkuma aliwa. Ate gwabikimye. Ziwa Hussein, Seru Nkuma. Seru Nkuma ne Ziwa Hussein babikamira wali. Ziwa Hussein ne Seru Nkuma. Ate wasomye edda baabo kati bajja badisoga Kavuma yazze. Kyobadde abali eri. Noonya goli naye mutego mukemo. Soma mulala. Soma. Chigono Muhammad Kavuma Musa. Chigono Muhammad ne Kavuma Musa. Chigono Muhammad ne Kavuma Musa bebo. Bakwase mashallah. Baya sikanga weyongera yeri tukusembeleze. Tuleka kubeera kumu. Abo twabasomye dda bakwase bagende. Ebo mbiri abo bachayi ba president mani mwebale. Semanda Isma ne Walugembe Sharif. Semanda Isma ne Walugembe Sharif. Semanda Isma Walugembe Sharif. Semanda Isma Walugembe Sharif. Soma abaddako. Oye Semanda. Walugembe aliwa. Walugembe wali. Mwe seka. Gwe naffe tukola eno. Wabeera wamanya abantu betusoma baana bali mu struggle bonna. Lwele Hassan Muyanja Arafat. Lwele Hassan Muyanja Arafat. Muyanja wali. Sabera wali oli nani? Lwele aliwa. Teka okwata mugende. Ffe tukusomye. Motumye ebintu bya mamuka bagenda Kalanzi. Sema Isima aliwa mune Kalanzi. Sema Isima wamune Kalanzi. Meye ebifaananyi biri eno tebakuba mugongo. Togenda eri tawali ofuna ebirungi ebintu byo. Yoyo maani mwebale. Omanyi luli banzibako ebintu sagala babinzibemu ku lulimi. Ani omulala? Namakula ne Roga Fatima. Naroga Fatima ne Namakula. Tomala listi nga tukwata ku batali ku listi. Namakula ne Naroga Fatima. Weyongereyo. Bobi Musa nani? Yoyo. Sembeza yeri. Bobi Musa nani?
Kalijala netulikire wano kenyini. Bobi Kimusa ne Kato Hussein banzibako ebikulu. Ekwenkwezi. Bobi Kimusa ne Kato faawo bakube bane ebifaananyi naawe. Nani omulala addako Macheta yafunyeko? Ani? Bukenya Umar Sempa Sulaiman. Bukenya Umar wawandise ku list yo. Bukenya Umar Sempa Sulaiman. Sanya Nurudini nani? Nindako Sanya Nurudini ali nani? Aline Chigundu Muhammad. Sanya Nurudini ne Chigundu Muhammad. Ndamona veyo asibisembeze. Chigundu Muhammad aliwa. Omumanyi? Aligeyo. ATM leko yaligeyo ebyo. Mutegeko omulala Chigundu ali musego. Abajjukira Seekoono atunyumidde bamuyita Saanya. Seeko oyo bamuyita Saanya. Agenda na mukumi agadafu. Banange oba tonna bakubeera nga ofollowinga mbadde nkusaba ogenda ofollowinga page eno. Kyekyo kyetuyinza okukola kyokka. That is the only thing we can do. Following a page ya Kavuma Ibrahim Mukulembeze, that's the only thing that we can do. Apart from that, because wali abagula airtime, alhamdulillah. Soko je mukama wange yango sokobereko nekyogamba abantu kudda bakumbuuza wano kudda abantu bakumbuuza Sheikh Mazinga weno bagiyita Kavuma Ibrahim oba wali ogirabyeko mbadde nsaba eno page abantu kudda bakumbuuza nga neera kudda nfunuzaamu kamera beerako nekyogamba abantu olunaku olwaleero na lwaki ozenga Lord Kansala okubeerako ku guno omukolo. Bana yabatulaba nze Bobi Masembe mawulire nga nkola programu asinga nalundi kwa kukocha Lord Kansala nenga kyomanyi nakulayitiza kusabira baganda bafu abali mukomera abaganda bawe abalwadde naffe twesabira feke nyinyi nenga kyobomanya twagala buwanguzi bwaffe batubanja obuwanguzi bwaffe kuba twawangula akalulu yensonga emu ku zo era nga twagala omukulembeze ng'ennaku z'omwezi 12 Robert Kyagulanyi agenda kubaalayira ekulirayo omuntu agamba ng'oli agenda okulayira kuba kulimbibwa tulina nnaku z'omwezi 12 Kyagulanyi alayire nakyagala sebo nga ggwe Mazinga yali oba obadde celebrity ki ekyakutanula okulaba nga wejoininga ku Robert Kyagulanyi Sentamu n'ekisinde kye ekyantanula oyo ye tuwangana naye okumala ebbanga eddene nnyo era nga endowooza yo nzaagala nnyo era y'omu ku basajja abadde bambulira nga bwe tubeera naye eva nvaawo nfunira fugi eki kyemba ngenda okukola era nga mwebuuzaako nnyo ebyenjawulo byenzize enkola ne puroguramu eyanfuula ey'amaanyi yali asinga omu ku basajja abamba obuzibu oba abambulira gikole bwe tutayiro bwetinebwetinebweti kugamba badde ye yafuuka dda pulezidenti nga nalaba nakujja ate lwaki nga omuntu abadde ate ateka mulayini
nga tebakitegera nti akoze ekibiina nga lwakisijja nenesimbawo nange njala ntuuse enjiri gyabadambulirira mu mutwe nange njituse mu bantu tutekewo enkyukakyuka omubi Mazembe ng'abantu bakindi West eyo gy'oli owa road councillor bakwesirindemu ki bakusuubira eki mu kino ekisanja kuba mugenda kulayira talenti yange yakututumula bitone by'abantu era nze okubatutumuda bitone bisinga abantu n'oba obadde oli muyimbi nga musanzeewo myaka embadde enkwongerako bagamba ndi wa bitone bibainya ate bitone ze ssente nkitegeera kuba ne honorable Kyagulanyi oba pulezidenti waffe yali munnakitone yesebo ogamba ki eyo bannakitone yes bannabitone ab'emakindi obagamba ki ati abannabitone ab'emakindi yesebo bako okusosola myaka yesebo kuba ne fresh jjajja nze era nzomu kubamufuula ate nga mukazi mukulu mu myaka olyoyinza n'omulabawo n'agamba ono yagwako naye nga naye namututumu gwe yamuyambako kitegeeza mu kisiibo kino Allah akuwemu ebisinga okubeera ebirungi yesebo niwaba mwana muto nga yakazaalibwa sobola omufuula sinokubyengenda okukola naye nga amawulire sinagavamulira kyagalimu nagadamu yesebo mukama waffe mbadde tusaba kubwa nti nno baganda baffe bano ng'olaba babasibira musango ki gwe gw'owulira eyo mu mawulire g'olimu gwe babasibira olowooza nga balina kyebabasibira tewaliyo batosobola kungamba omuntu sibiriyani nomuteeka mu kooti y'amagye tegeera mu kooti y'amagye namuleeta kwegamba ensonga eri bweti nze nsaba pulezidenti Museveni si mu bubi bulungi tira abantu bonna bewasiba babatwale mu kooti amaanyi ogalina gasobola okuddira abantu bebasembe babatwala mu kooti tuyambe buyambi abantu babatwale mu kooti babategeze n'emisango gye bakola ki gye bazza naye ate si mu kooti yaki yamagye watosa kudira ate nubiani eri muyimbi kudira Dani Magic producer civilian edi mutwe asala kinyozi atuze mu koti yamagye ngamba ine bisosokole byabo mbisimayaliti yesebo atweyanziza nnyo Masembe ndoza mulide bulungi views zawadde kitegeeza alumizibwa ate nga road councillor waffe Makindi West abane mulinde nnyo ebintu byagenda okubakolera kuba agambye agenda tumula ebitone ekyo ate nga naye line gyalimu mu mwerinde nnyo kale will be accountable. As we speak now, most of those we read are in the prisons. They are maimed. Some were killed. We have a duty to take all available and necessary actions to ensure that we account and we take charge as leaders and as elders and as responsible people at a moment available. It is a duty for all of us, not only as leaders, but whoever is alive and no doubt. We have a duty and we shall be accountable before God. Leave alone the accountability we have before the people who trusted us with leadership. But we're also accountable in the face of Allah the Almighty. So we task all our efforts to the Almighty. There existed many dictators before and they were overcame. We believe and we are certain that we shall overcome the dictator, we shall overcome all the injustice, and we shall do all what it takes and take up any lawful means to ensure that we realize justice in this country, and indeed justice is coming. It's a matter of time and patience. Okukana kuno mulama gwa leero tuli mwezi gwa Ramadhan ali musajja mu Isiraamu twagala ku message yo eri abayisiraamu abantu bakoleramu ebintu bingi ebitusomoze bawuliriza radio Simba yandiagadde okufuna message yo nga muwada abantu abasiraamu musabe Katonda kubanga no mwezi gwa kusaba Katonda gwa kutya Katonda ate gwa kulaba nga yatugamba guno mwezi gwa nkizo nnyo musabe Katonda kisooka munwere ku nnono n'enkola ey'eddiini temweterawo zammwe musabe Katonda ate mbeere n'obugumiikiriza kubanga ate guno omwezi gulimu ekyenkizo Mungu atugamba waliwo ekirombiro ekya Lailatul Qadr Mungu kyayogerako n'agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim Lailatul Qadr khairu min alfi shahr tanazzalu limalaikati waruhu fiha. It is a blessed night where angels come close. Whoever is supplicates is answered, and the rewards we get for every ibadah we do in that night is multiplied in the thousands of rewards. And you can never know when that night actually comes. You have to assume that every day of Ramadan is Lailatul Qadr. We have a lot of, so you must seek. You must seek.
you must seek Allah's protection and Allah's rewards. So tulina okusaba Mukama Katonda kuba buli mwekirombiro Mungu kye yagamba nti kyenkanankana ebiro 10 buli mugwokola gukubisibwamu bukubisibwa ebibimba by'empeera. So tulina okwefaako gugula omwezi tulwana okulaba nga Mukama Katonda tumusanyusa kubanga yatugamba mu mazuukira gaffe buli omu agenda akwasibwa ekitabo kye bakikwase mukono gwe ogwa ddyo oba mu gwa kkono naye kikwasibwa mu gwa ddyo gwe ng'okoze emirimu emirungi. Kati Katonda tulabula tukozesa akaseera kano wakati w'okusoomozebwa kwonna bigezo tulemereko tube n'essuubi tusabe Mukama Katonda ate nga tuteekane mu nkola obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu ng'abatonde naddala buli Mukama Katonda bw'akyawadde obusobozi. Muyambe bamulekwa, muyambe bannamwandu, muyambe abasibiddwa kubanga bali beetaavu ate Mungu era akiggumiza mu Kulaani. Tuyambe abo mulimu empeera nnene n'omubaka yali aweddemu amaanyi ng'ali mu kusomozebwa kwonna ate Mungu aba amugumya amugamba nti tannakwerabira naye jjukira gy'ovudde naye Mungu amaliriza amugamba atya beererawo bamulekwa togobaganya baavu tokola ki tugezeeko kye tusobola kyonna nga tusaba Mukama Katonda n'okusabira eggwanga lyaffe. Basebo ne bannyabo ndowooza mubadde bulungi mubiwulidde ate nga neera tugenda kubeera tuyongera ne muwadanko nnyingi sigamba mbu yayagala kamera wabula ffe abamutambulirako